anaku z'omwezi 15 banange tutwala February mpola mpola tumutuse makati naye nga tukujjukiza Friday engudo zonna paka Nambole twategesedda jangu tulawa amagezi temempenda tufune ku sente mutwale gumugwe kuyingiza oyagala market ya bintu byo oyagala kuyiga kufukirira oyagala kusimba miti oyagala kusimba bitooke byonna tulyeri bakutte emidala abantu bayitirivu kerako sebo segya Hello. Wasizotya sebo? Jendi nyabu. Ogamba otya? Jendi sina mutawana. Chichi. Abamu tebannamanya nti nno obudde bwakedde. Nti Valentine yagenze? Kale ndowooza nzikiriza nange nti Valentine si ey'amaanyi ng'ezedda. Peter Sematimba gye baagikolera n'efuka y'amaanyi. Ye yagireeta abantu gitegeera ennyo wano. Yo ebyo ebiggwa bitandi batandise okubagoba mu Paalamenti. Waliwo ono tolabi. Kati tebinaggwa bulungi naye abantu bo basanuse nyinawe nayise bannaye nga empuuta eweddewo bali mu line kyokka nga bona bambadde Valentine n'ebimuli byabwe empuuta eweddewo bali mu kuyomba ndowooza yasinze okufuna mu kintu kino bamuyita Giovanni Luzinda wa New Eagles yagenze n'ayimba kati ne wabeerawo wabula ndowooza girlfriend kati ate ndowooza waliwo girlfriend omulala kane baleeta ebimuli aba babiri ono naleeta nga n'oli aleese baadde bakyali awo tino babaawo afuuwa ssente ate bonna ne babira kati omu neyeetamu ekimuli n'akisuulawo n'agenda ng'ali ku stage omu n'alemerawo ndowooza yeyawanguta oba ye yabadde owewaka oba ye yabadde waabaaba tulabeke ku Giovanni omumalayika yabadde faani timing yabadde etyeyo onateekamu ssente nanno nga bizike oyinza oba yadde muwagizi kati oli yaleese ekimuli n'abeera awo ng'alinda akimukwasa ate n'olumulala najja ndowooza nga labye yalinze time ye ate laba ono bwakola ki bwayingirawo mmanye ebbuba lyammwe abakyala ate mwe muyina mwe temulina ffe ebbuba litukakatako ne mu bayibuli mweliri zemunsisi era kyova tulabako omusajja omukyala agamba nti nyina abasajja bange babiri beemanyi oba mbasuzizza mu nju emu naye omusajja asobola kwegamba kale ffe mubufunze mwe mulina omusaayi ffe tuyina mwe mulina okuguma kati nno mujja kuba bulungi kuno omulembe mujja kuba bulungi toyonoona abantu ate nga bolonakya mujjaliimo balaba tulaba kati lwaki twonoonera guno omulembe mujja kukitegeera kati munnange ebyo byabadde awo abantu bo bambi bakyamuse New Eagles Geoffrey Rutaya na Irene nabo bambi beraza mapenzi naye leero tegakuumuuse sooka olaba ekiryadde awo enateete ku Sunset Pub
ebyo bennanga biri by the way Kazibu kapo yekwekera ddala Abitex asattira Kazibu bamuga agende kireka gye bakumira abaddize emisango eminene egy'amaanyi yalema talina balooya Abitex namwazika ababe naye tulabe ku bana abayimbi boyinza oyita abajaasi nga bayimbi oba abajaasi toyinza kimanyi tulage kiripu eyo waliwo abantu abakusobera twagala okulaga emisango gye muba muzza kati yo gravity UPDF yamunoonya olw'okwambala ebintu oyolaga ddi bamutwalako naga nze ndiwo enaale mu kaliba konko oleketuli yabulira bonna babuze naye olaga ddi oyo yani oyo nga tannabulirayo Rocket Giant mukulu Grace Sekamatte naawe obyambala ono Shamimu omumanyi yabula nebba babulirawo ono bucaba tebalikwata kwoyo walayi ndaba nnono wa mu Lion Island ye Dennis Lama ndaba nno omukulu oyo eyanoba big eye banjo man oyo yakyasinza okwetalira mu byekijaasi netteeka oyo Chameleon be bamu ku bakyasi myaka 7 okwatiddwako UPDF naye bo nga tebabanona abo baze bagiwoza Chameleon azaawoze kadira baka Marcus Abba nako katandikiriza nasumutani wa Chameleon alaba oyo bambi ate ekintu kyamukuba ekibaba n'ateekako n'akalogosibira kwegamba 7 Vumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Mulaba mundu jachacha naye mulumbi abavumilia oyo yamutuusaayo yanyura mpaka wakaikula gye yagijje nga Kazibu kapo bamunonya nyonyole mundu yafuuse mundu musajja wattu naye ndoza tukibalekere basewo ne banyayo mwe bali kubanga temuva ku kyancha 12:05 paka sawa 3 buli lunaku temwerabira omuweso tubalindiridde Dora Namala omusama Josephat Seguya akume